Hajjati zuula atadde odiyo enkambwe ng'ayassa ebyama bya Hajji Ali. Bannange mu odiyo eno omukazi ayassizza ebyama, nkusaba ogyewulirireko. Nze nali manyi oba mbeera zo oba ojja kukyuka like okitegeera ate ndowooza wali onywa bitono. Bismillah, alhamdulillah. Naye kati kisusse okulaba nti n'abantu babeera bakutegeera. Hulidde nudde eno n'okukuta n'ogende wa sikaali n'obifuuyirayo. Bwe badde ne boogera sikaali n'akubira Dickson n'amugamba, gw'olowooza kye nkugamba nti Hajji oli mu kuluzinga dignity yo, oli mu kuluzinga kitiibwa kyo. N'abaana bennyini bajja tuuka ekiseera abaana boozadde hulidde ba Firdausi bategeere nti olina by'okozesa, batandika okutwala for granted, batandika obutakuwa respect. Kati nze nga mbeera mu katemba bw'atyo mbola okuba ki? Mbuulire kiki ennyo? Kimbuulire. Sisobola bambi, sirina kye ngenda kufiirwa kuwo kujjako emyaka gyange gye nnyonoonya okugamba nti kambere n'omuntu nkaddiwe naye. Okay? Kyenfiiriddwamu kyokka ti bye nali nsuubira si byenfunye, naye ebirala sirina alhamdulillah. Alhamdulillah, nze nebaza bwebaza Mungu wange. So tobeereeyo mbuzuula ate agenda kulumwa olw'okuba nga twawukanye, nze sigenda lulumwa. Abaana bo weebaliwo obwongo beetaagira wonna nga bakutuukako. Oba oyagala ng'obatuukako, naye nze naawe. Owulidde kuyomba kati kukola ki kati otandise kuyomba we kunaavaawo n'okkuba ojja tandika okkuba. Nze kati njagala mirembe gyange neekaddiidde. Kati naawe beera mu mirembe kyo. Oli musajja ogenda kuweza myaka 6 wabula oli mu bintu bya myaka baana 18 20 be bayinza okuba nga bali mu mpisa ze weeyisaamu ezo. Nze munnange nganze omuntu nze sisobola bigumiikiriza byowooza njogera ebyama nayasa ebyama byakyo by'okunywa enjaga by'otayagala. Waliwo enjaga erimu akalungi. Bibeera ekiro okuva lwe nategeera mbeera nkutya, nina okutya okwannyambala mu nze. Mbadde manyi naayambayambako kuba muganda wo nagenda omugamba Hajjati nga simugamba nti nkulaalaase, wabula nga nkugamba tukwatize wamu. Nsaba oyogerako ne Hajji, alina ebintu byanyu ebitategeerekeka. Kitegeera siraba buzibu ki bunywesa mwami wange bintu bino si birungi. Hulidde nali mugamba tuyambagane tulabe nga tukujja ku mbeera ng'eyo ng'abantu era tunoonyereza ebikunywesa kyeki. Kitegeera n'oŋŋamba obinya lwakuba oli stressful na biki byonna. Ne mugamba Hajjati embeera gye tulimu omwami wange yaŋŋamba bino ebintu abinya lwakuba nti ki ali mu stress. Naye omuntu alina stress tafaanagana nga Hajji. Yes, weeziri naye si buli omuntu bw'abeera ne stress alina kunywa biragalalagala. Mama Asumani akufumbire biragalalagala era afumbe. Sirina kikitu kye ngenda kujjawo mukwano kye nanonayo. Sweetheart, sikirina mukwano, nanonayo mukwano. Naye nonayo laavu kati nenfunayo abaana. Kati tolowooza nti ate nina ekyamaanyi ennyo kyenkwagalako kyenjagala ewo. Kitegeera. Alhamdulillah ku bibiri nfunyeeko kimu abaana, alhamdulillah munzaddemu abaana. Kati laavu kanjeenenye njiveeko. Ohulidde sinze gw'osookeddeko okuta, nange si gwe gwensookeddeko okuta okusinga okusika omuguwa. Kati tokyalina ky'oŋŋamba n'ekiwuliriza. Kitegeera oba n'ekivaluwinga nga kiva mu kamwako. Awo wentuuse mba mmanyi abyogeza njaga. Bw'otuuka bw'otyo okuggulira oluggi yonna enjaga n'ekuwunyako, tokyalina kivaamu kitegeerekeka, oyogera ebitakwatagana. Kitegeera ebyo bye mbadde nnoonya ne ŋŋamba omwami wange mu bubi ne mu bulungi kambeerewo ntobe. Era Hajjati yaŋŋamba Hajjati fuba olabe nga obimugaana. Lemerako ne mugamba Hajjati kantrayinge, naye musajja gwe sisobola kuddamu kugamba mbu nnwane era ŋŋume nno kubanga tondaze nti weetaaga obuyambi bwange. Ondaze nti ate toyagala kumanya. Toŋŋamba kasasirawo okolako olugambo ndeka byenkola mbitegeera biki byonna. Kati munnange ndeka, owulidde, ndeka nange nkulesi. Nze nafuna entiisa mu mutima gwange nkugambye nkutya.
ate toli ready bivaako. Nali kikazi nga sirina magezi nange singa ndooza natandika ddo binywa no bifuuwa. Kitegeera munnange ndeka munywe n'oyo abikufumbira mubifuuwe mubiteeke wansi w'olulumi gy'obiteeka kola byokola. Baligamba nga nti tata Zuula yamuzaalamu abaana wuuyo munywa njaga yavaako naye nga twayawukana kubanga kati obuzaayo kimu kyokka abantu kukitegeerera ddala ekituufu abamu bakimanyi abakwetoolodde. Owulidde lwakuba bakutya buti tebakugamba gowooza ontambulyako nnoonyerezaako nze oyagala nneonyereze kwani mbu byama ebyo babisirikira ate oba ofunda n'omuntu anywedde omwenge n'omanya nti anywedde omwenge kugenda mumuggwako ategeere naye gwe kati wakiyingiramu nti tosobola na kubeerawo nga totaddeemu njaga naye ng'ekikunywesa enjaga kyekyaki. Nze nali manyi wagivaako kuba wankwano ngamba waginywanga nga muli maje na biki byonna era wagitundanga e Rwanda. Ne ndowooza abantu babivaako batereera. Wano Bobi Wine teyagivaako teyatereera. Ne mmanya n'omwami wange mulaba akiŋŋambye alabika yagivaako. Owulidde? Sisobola kankubulye sisobola katubeerewo mu mbeera embi katuboneebone katulye enfuufu. Naye sisobola kubanga nkitegedde nti onywa enjaga nga weeyisa munneeyisa efaanana bwetu nze mbeere naawe mu nnyumba no way. Ate Mungu ansaasidde mbadde ngenda kusiba migugu nti kati munnange ontutte mu maka go ate nswale nzire ewange ondese wange. Ennyumba yo oba ogiteekamu mulala giteekemu. Giteekemu ate naakukyusa gwe omusajja agenda okuweza emyaka 6. Nkugabe munnange abantu balamu beeyisa bwe batinga kyewakulibwa kyekikulimu nga newakawo olina abakyala abagikufumbira. Genda wase bayaga banno tulaba anaakugumiramu eyo enjaga okuggyako abanaku ennyo abatalina gye babeera abatamanyi naki kye baali be bajja okugumira eyo embeera. Omuntu omunyiwa enjaga gw'ogamba nkoze ndi mugagga simanyi nina olina by'olina bugagga ki bw'oyagala abantu babeeremu nga tebalina mu mirembe. Beera mu bugagga bwo munnange. Nze byebye ebyange laavu wange tata w'abaana bange byebye ebyange oba tokyasobola kuva ku njaga nga yakuyingira nze Zuula neesonyiwa nkwegayiridde mpulira nkutya nze out gy'ogamba mbu tosobola kuntwala out erimu banyi b'enjaga. Twala sister wo mutuuze mu mmotoka omutwale gy'onywera enjaga gy'ogula chai gy'onywera emisokoto gy'enjaga awulire ewawunya alabe abantu abaliyo abafaanana alabe obuyumba obuliyo ba Bob Marley abaliyo abarasta abaliyo abeetimbye be batimbye ku buli wamu bonna nze Zuula waabwe nze ntuulemu ebyo sisobola byetwalamu ebifo bye nina okutuulamu nze naye ate sisobola kutuula mu bifo by'ontwalamu ebyabanywi b'enjaga sisobola mukwano. Funayo laavu wo mwatoddangamu nakunsulwalako ngo neeyisa bya laavu. Naggambye nze gw'oliko si y'oli ow'edda gw'omanyi. Nyina embeera zange ng'omuntu. Kati gwe enjaga gy'ongulira gy'onzingira sigala n'abataginywa nze kambeere n'abagigumira. Yes, muterefe eno audio gy'ova okuwulira yali conversation eyali mu makati ga Hajji Ali nga kwogase ne mukyala we Hajjati Zuula. Eyo yali audio nga conversation egenda maaso. Zino nno audio zitandise okufuluma oluvannyuma lwa kooti y'abantu okuteeka enninga ku Hajjati Zuula. Zino audio lwe zitandise okulabika nga zifuluma nga buli omu ali mugezaako proving a point, nga buli omu ali mugezaako laga nti ye mutuufu. Jjukira Hajji naye alina already abamulwanirako ne Zuula olwategedde nti kati abantu tebakyali ku sayidi ye, kati asala gonna amagezi okulaba nga abantu
abazza ku saidi ye lwakubanga bikyaganye. Abantu odiyo eyo batandise dda okugikubamu ebituli nga bagamba oyo nno Hajjati zuula alimba, eryo eddoboozi si lya Hajji. Abamumanyi obulungi Hajji bagamba nti eryo eddoboozi si lya Hajji, yandibanga muntu mulala beegase ne Hajjati zuula mbu ne bayiiyayiiyaawo ne barecordinga eddoboozi eryo bagezeeko okulifaananya ng'erya Hajji, kwegamba bongere okusiiga ekifaananyi nti ddala Hajji alabika ekyamazima yakwata omwana. Abantu bagezezzaako odiyo eyo okubeera nga bakola ki, okubeera nga bagikubamu ebituli nga bagamba eryo eddoboozi si lya Hajji. Hajjati zuula olimba eyo terisobola kubeera ddoboozi lya Hajji. Tetwagala otufere, tetwagala olabike obeere ng'ate munnange otulimba. We twogerera essaawa eno ebintu byakyuse dda. Batandika Hajji bamuli bubi, batandika Hajji bamuvuma nga bagamba abasajja babadde ki, abasajja b'ennaku zino, kwegamba nga Hajji bwe basalira omusango. Naye we twogerera essaawa eno byakyukamu, omusango kaakati bagusalira Hajjati zuula, era nga bagamba ono yandibanga alina byabala, yandibanga atunuulidde bya bugagga bya musajja nga byagala okulabika nga bba, wabula omusajja yandibanga tasobyanga ku mwana nga Hajjati bw'ayogera. Kkooti y'abantu yo esinze kuyimirira nnyo ku ludda luli olw'omusajja, kwegamba Boy Child ku luno alabika atandise okubeera nga afuna ku bwogerero ekitabaddeewo emabega luli abakyala babadde bawolerezebwa nnyo, abakyala babadde batwalibwa ku mwanjo, naye ku luno Boy Child yandifuna ku justice, kwegamba adde bamusibyeko amatu g'embuzi okumuliisa engo, naye nga byandibanga ate si bituufu. Teri yategedde kituufu kubanga sayidi eya Hajjati zuula eweereza ate ne sayidi eya Hajji Ali nayo neeyongera okuweereza, kwegamba ffe abali wano nga balooya ab'okumutimbagano ne bitusobera ne bitulumya omutwe ne bitutabulira ddala nga twebuuza ani mutuufu ani mukyamu ku bano, kubanga bweweetegereza kizibu nnyo okuzuula omutuufu n'omukyamu ku bano. Bw'owuliriza sitole zaabwe bombiriri owulira nga bonna batuufu, lwakuba kale ya Hajjati yeerimu okubuzaabuza ebigambo bigenda bikyukakyuka. Ebigambo ku sayidi ya Hajjati bigenda bikyukakyukamu, kwegamba ebigambo byatuuka n'abirumamukko ne kireetera abantu ddala okulabira ddala nti ono omukazi yandibanga muyaaye, yandibanga mufere, n'abasinga abasinga kwe basinzidde okubeera nga badda ku sayidi eya Hajji kwe kubeera nga Hajjati zuula ng'erinnya lye bw'oliwulira ebyama bingi bimuzuuliddwako, ebyama bingi bizuuliddwa ku Hajjati zuula. Mbweno yalimba muwala wa minisita, eno kwegamba bingi byazze abeera akola ki, byazze ng'atetenkanya, ate nga bagambye si gwe mulundi ogusoose Hajjati zuula okusibya omwami ono. Mu katambi ke twalabye ku channel eya SB4 maama wa Hajji Ali yategeezezza nti olwedde ono omukyala yali asibisizzaako ku mwami ku nsonga mbu za butujju, yagenda n'amuwaabira mbu ono mutujju, simanyi abeera e South Sudan ng'alina abatujju baakolagana nabo abaagala okulabika nga bajja bakole ki, bawambe eggwanga. Awo omanyirawo nti awo poliisi eba erina okukuteeka kuba kuntumye. Oli n'ageza kusalako busazi kigambo nti oli mutujju, ne bwagamba bugambye nti olina emmundu kiba kiwedde, poliisi eba ejja kujja ekunone. Era ono mbu baamutwala ne bamutulugunya, naye nga Hajjati ye yakola ki, ye yamusibako agamatu g'embuzi okumuliisa engo. Musajja wattu nga si mutujju. Nga bw'omanyi n'emabegako awo abasiraamu ab'ebirevu babadde batiibwa, abasiraamu abo abatabbuliiki era bangi bali mu makomera ku nsonga z'obutujju. Ekitegeeza ne Hajjati ono yali agala mu framinga amuteeke mu nsonga zino ez'obutujju, akomekereze nga bakoze eki, bamubuuzizzaawo ye abeere nga aggusa missoni ye ey'okubba ebyobugagga by'omusajja. Bwe kibanga ddala kituufu yali agala kubba bya bugagga bya musajja. Naye nga bwe nabagambye guno musango kkooti y'abantu
yatudde era nekkiriza nti omusango gwabalemeredde. Kooti kati yeebulirayo okusalawo ani omusango gwe gusinga, ani mutuufu, ani mukyamu. Naye ye y'abantu yalemereddwa era ng'abantu abasinga basabye poliisi ebiteekemu obwongo bungi ekole okunoonyereza eveeyo n'ensonga entuufu, eveeyo n'omuntu omukyamu ebeere ng'emwanika, kuba bw'otunuulira enjuyi zombi buli omu alaga nti ye mutuufu, kwegamba naffe ababiraba ne bitubuzaako pulaani ne bitulumya omutwe ne twagala n'obyesonyiwa nti owaayi ate oba bitulumiza omutwe, tulemereddwa okumanya ani mutuufu ani mukyamu, katukole ki ensonga katuziggyemu ebigere. Naye ng'abantu basabye poliisi ekole okunoonyereza okwannamaddala ebeere nga ezuula, kwegamba wano intelligence weeyina okuviirayo ne babeera nga bazuula omutuufu n'omukyamu ku bantu bano, kuba sitole bw'oziwuliriza ennyo oyinza okugwa eddalu ng'ogamba bannange kuba naani mutuufu, oba oli ku ludda lw'eno ate ogenda olaba ng'olw'eno gy'osaanidde okubeera n'osala eddiiro, n'oddamu ate n'osala eddiiro, kwegamba n'obeerawo nga oli mu kanzunzu. Naye katulinde tulabe wa gye binaggweera. Butereevu nyongera okujjukiza tobadde kujjika media era nga gwe nawe natanga kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge, ate era osharinge. Toyera kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batubira ebweru w'eggwanga kusana mwe abatubira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire omukutu ogwajjika media, subscribinga, likinga. Bw'oba olina endowooza yo osobola ogimpandiikira butereevu mu comment section. Bw'oba olina kyowabulamu, bw'obanga olina kyoyagala tukyuseemu, osobola okujja butereevu mu comment section n'okimpandiikira. Tujja kubeera nga tukyusaamu nga bw'oyagala tukole tutya, nga bw'oyagala tukyuseemu. Jjukira mu abalabe baffe, mmwe bakasitoma baffe, mmwe abawagizi baffe, mmwe mufuula channel yaffe kikyeri, naye nga buli kimu oba olina endowooza osobola ogituwandiikira butereevu mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.